tuliwa mu America. Walungi nnyo, eh? The place really looks good. And so, hi guys, my name is Rapi, Precious Remy, Queen Mama, my Prince Omowati, the beautiful Black Queen, Mrs. Cocktail, Mrs. Bideva Omowati. Kakati, leero nchaddeko. Kale kintu ekyo kinyiiza abantu oba lwaki tokyejjako? Ekyaki? Mrs. Bindeba Omowati. Oyagala muyitaani mbeere Mrs. Bideva owabangi waati. Sasema nkinyiiza abantu bagenda kuyombera wano ate just njagala. Kati banyiga nze n'ebinkwatirako. As in who told them okunyiga kwabwe I care? I don't care. Nze kyenfaako kyekyokubeera nti no kyenneeyita nkyagala. Does my husband want it? Ana bagenda kuyisaamu eggaali wano. Naye nga bikyandi ebyo. Ate wali nti kale ennaku zino nnyirira. By the way, baby fat egenda. I'm getting back to shape. I feel good. Kale kwegamba nze tewali kye bayinza kuŋŋamba nekirya. I don't care. I'm used to you guys. I'm used to you. Bakuvuba nnyo ku lubuto n'okuwa. Bakuvuba nnyo ku lubuto n'oguwa. Banvuma David before lubuto. Kati nakuba namanya kibeera kuba mwana n'omukuba n'atuuka nga takyawuliramu ekko. Kati nze mpozi nga mugenda nfuna ebivuma ebipya. Simanya bindeeba, simanya kiri, simanya bindeeba kino, simanya bindeeba kiri. Nze tewaliko kindya. What I can tell you is I am happily married to my husband. Nze gwe bamanyi ewaabwe ate n'ewaffe gwe bamanyi ewaffe. Otandise. So the rest of the world is background noise. I really don't care. So now back to me. Back to why we are here. This place is called BELLE. I repeat, BELLE. Yogera oluntu olinu banaawulira. Erinnya lyenjogera BELLE. Yogere bulungi. Saka babeerenga interviewer w'e Rwanda. BELLE skincare clinic. Bannange. BELLE skincare clinic. Ebigambo abo byatudde otyo bakola ki? Bakola ku nsusu ez'abaami n'abakyala. Wuno omukyala ono ye CEO w'ekifo kino eno ndoza mulaba akasusu kalinga ekinya ekigudde mu mata. Kunyirira mpaka kuwulira bulungi. Oli otya? Gyendi. Mashallah. Abasiraamu bwe tugamba. So, by the way, she's called Pasi. She owns a lot. Omukyala bannaye bwe natandika okunnyonnyola bya owninga. When not having your own ability for now, oxygen that focusing ku skincare, ne BELLE body trim. That's so good to body. Who are you? Why did you start this? What you mean to be what salon gamatino skincare? Yeah. Pasi, Pasirea, abamanyi bona bamanyi Pasirea. Ne buli amanyi. Amanyiko kimu naine embalabe. Waine embalabe? Aya. Naine embalabe nga nyingi. Nja kulaga ebifaananyi byange maybe you need to see. Nga mpulira nekyawa nga mpulira nazonga natambula sina we sitagenda. Abamanyi era bamanyi nti nagendayoko. Mbalabe zanuma nyonyonyonyo nekyawa nga siri confident. Naye nayimirira neŋŋamba kati ngenda ku buli muntu mu training. I moved. I failed. Waliwo bwe nafunako some results nengera after just a moment mufuna outbreak enyiza. So I traveled nali ngenze ndi mukyamusuubuzi nga we yabagambye nti ninayo koko so ninayo akalala ntunda ngoye naye nali e China nga ndi you can't believe it's China and USA that did this magic. That's why I went for further studies there. So nali ngenze kusuubula byange naye nga omanyi omuntu w'embalabe akwata amaaso g'omuntu oba omulala n'amunyiiza n'amu-irritate nga n'atamutunulako. So me my case nagenda mu dduuka nga mulimu akakyala kakulu muno obuchina bumanyi nga budidde emyaka gyabo naye nga tava mu kifo. Nantunuulira nanga sister Peoria mu China, you look beautiful but bad skin, very bad skin, wobuli open chakolzonte bumanyi. I felt bad. Nanga sister, I'm here for business. Nakanga, no, I'm going to help you.
I have someone who can help very well. Nkagamba sister very well. If you can help, sure. Very yes. well. we go now. Together, Nkagamba sister no cream. Yeah, I don't want cream. Everyone tells me cream everywhere. Good country, good brand, but no work. Nkagamba this one have natural, very good. Mugamba okay for good. We go. So we went. Actually, namugulako after. Right, nagenda over China and said the bulungi. I can't believe. What do you China like for how long? Naliyo for take more 15 days, eh? So 2 weeks and 1 day. That is 2 weeks. That's in Amulabanga city kolachi, city kubayo, eh? I mean Gasakatuka, ngambade for some days. So namugamba what I want to study this. But they were to mirundi mingi the sentence then spend in the skinny and I can't count that. But I want to learn. Yes, thank you. But I want to help my sisters out there because family have febananga bajimanyi mwami chironda ngaine mbarabe basenga fenga wene mbarabe ngabatugambe mbarabe za chika. It's part of you. Fenga twachimanyira. My sister, my elder sister kagana katoka Marion. Oh, the pictures. So I know zukulaganga tugegede wetu. So I was doing it to come and help my sisters back home, not even like business because I was already in business. Unange my sisters ngazijamba kolako mbawa products nkola chindaba everything is working out well. Unange ngawo mayinti no I was focusing much on business nemberanga nzira yo bwensoma bwe nayenga nsigale chintu business but I pursued some courses, natural herbal courses nezinyambi daddala. Nemberanga I've been sitting at my shop once na ugabo then umuntu sports remover 1 week ngatere the sports ngazivudemu no mwedi embalabe 1 week ngajaga pasi please kati abo bebaze baleta banabwe. I've been working so much on reviews, I mean on recommendations, reviews omuntu alabye review omuntu ona yapostinze nagira. So that's how the numbers have grown. So numbers that ukangazili overwhelming and themselves were demanding please get us somewhere special so kujane tukulaba. But I was like I'm so focused on business saga kuntegula Then ngendo kulaba bambinga ladies are suffering out there. Atenga baba bitali munajanga gambi abano ne muwa ekintu nekimukolera nakuletera munne. So that's how I ended up saying no, let me focus on Rhea's Bell Skincare Clinic. Merenga je like kubanze every time I'm out of the country. But basi ganza kwejana bya so posting ofana ibwange ngandika vacation. Now vacation kabera business. I go, I study, I always do research and natural by the way. Me, I love so much doing the organic ones. Why? Zukwa results zolabako and instant umtunaloza it's magic. That's why I say God is magical. Katonda ye ebibye nti omuti yaguplantinga guguno gukola kino kijja gukola ne bajja kuletera ekintu nga toli sure bakikola bate kikola it's a product but on top of that yadenga nyine ebiri habo era nange nyina products zenkozesa on myself, on friends I know, on my sisters ngazikola bulungi. I'll give it to you and it will work best for you. Yeah, kati ezo nazo nentandikuba ngazileta very genuine product. Kuba wa results izilize nyini za Rhea's Bell body trim. Bana ingena kuba results olaba nakalitandika enakwezo sino nampege ntiba bichi like they're just gummies zilinga sweet nakwezo mtandisa okulaba ngancho kanzenanzena ne fearing mulinde mujja kutya muninde nzija tuno tusondo tulimo mwana tujana tukuba bulungi bifana yama abantu bagenda ne balooza mu filter comment ye nyiza baba no ba client bange bajja ne bagamba no guys it's real I make you look fine. Ambassodor yaina kala. So anything in the face ngate cha tewazali wala clear skin is what I do. Oh yeah, ulira sango omuntu nga ina kinna makulanga gamba benyo nze siri wa benyo mukwano nze nina okutandika kumutwaleta mba wa bay with results that had me to ogenda kujjuza wanena abantu mukwane mtwale 5 wa sente ntono mitwale 5 ogenda mu products waliwo omuntu ngazenga ayina ngayaga ka glow facial attach yake kunyirira kumujjako bwaliheads obutono naye nga waliwo bambi let me put it clear kuba abantu baagala nnyo okuwulira ekiri mu sente n'ateekayo attention. We have packages zange ojja kujja ogambe alabika wa bbeeyi ate kikola naye
nyina okuva ku mitwalo 5,5,7 naye ezo zibeera mu different sessions zibeera mu different sessions omuntu asobola okujja nga skin ye mbi ng'olabira ddala mbi so your skin state and condition determines your amount to pay ojja kujja nga owobusundo nga ngenda bujjako it takes more time. I'm dealing with veins on the skin. Yeah, so sigenda kusala sente zezimu n'omuntu azze nga zekola ka glow facial but whatever money I ask for is very affordable. Why? Because the solution is real. Obojja kufuna solution ya skin gyoyagala. Kati ntunuulira nanti ndi nakawere nga gwe nakawere omwagala omuntu tunuulira wano mwezi olowooza munaye tetuzaalanga koza abantu bansanga ne baŋŋamba nze gwe nakawere gwe nakasooka okulaba nga wakazaala wiiki emu bbiri yapostinga ekifaananyi naye nkiripostinga nga sikikkiriza wallahi nga kiki kino I reposted the picture because she was glowing nga yazze dda mu shape akabuto tekuli nembuza omwana yakajjoko ngamba abantu sibangu neweebuuza kiki bulijjo nfaafagana ne body weight amazima why I did the body trim kubanga natuka neŋŋamba I'm being unfair omanyi bino byobuuza omuntu nogamba munange nze just like that nganti abantu people will judge you lindako nze kyenkosa nkimanyi nti yadde nyonsa kuba nessaawa eno ebbeere lifuka omukotuta naye era omwana muyonsa ate nga I'm trimming perfectly well because they are natural. They are 100% organic. Nze ne bw'olaba my herbal capsules oyinza okutya empeke but when you look at mine ne was opening olaba what is inside is all herbal but I don't advise to open. Yeah, kati oddawo bulungi tulina that fat freezing procedure the machine you see there simanyi onagibalagako abantu abo naye nkuteeka nti rape oze oyagala kujjako lubuto I focus there oze oyagala kujjako this part I focus there. We have the wood therapy. Kati omuntu oyinza okunsangana negomba nombuza rape asi wakozesa ki why I don't tell you openly nti no nakozesa this because I know the procedures I go with along with that. Yeah, that product and so ojikwa body trim it will trim you very well. You will reach the size you want. Naye kati waliwo this contouring body contouring zabasanga kawato nga kaguddemu akabina mwajjemu amasavu ne bagamba twakoze surgery smile ate kyogamba nti nno kati ab'ennaku zino bonna abantu tulabye abantu ennaku zino ebintu biriwo ebiti abaana tebawato buli I'm telling by the way yes abantu surgeries bazikola but me I've traveled. I'll be honest abaana bawala I've been in Kati for some time ate era nali ndiyo for studies naye Kati the person who mentored me in the wood therapy is really akulaga reviews z'abantu ng'omwana teyalina kabina afunye bamba yeah bino byemuddawo ne bababuuza ki I can sell to you something Sheila Price mama black man come we get bam and my dear I'm telling you and 100% results yeah obeera certain luno olubuto tulujjako ne tukunyigamu body toning ne tukola kye bayita okuliftinga bam lifting and someone will find you agament wakola surgery ababana tubasanga nga awala bwabo abanyirira bana engendo okuletera abantu nina bagala west weziti alenga tebayina sente za surgery yes era wood therapy is not expensive. A procedure, tuna procedures, nga tujikola from 250, 350, 500, yeah, and above. Kati toyinza kungamba nti no bwema kugambye sessions twetagoba because those ones are by the way tebuba bufere tekiba kinaye give it time, let it flow. Bwe nkugamba nti no wetaga 6 to 10 sessions, please complete them. Bwezigana nkuwe nze ndi muntu agamba client nkuwe buno budde bwolaba nga luwe ekiganye please come back to me. It cannot fail when we're doing now. I'm open. Saga bya mangumbo no fana kusatonza kabina kageje no. Give me the 6 to 10 sessions nga bwenzi gambye. Mwemba gambye 10 to 12 zobokola. Odio ngambe ntipasi kyaganye obondaba. Acha obonso tabusosi kubati waliyo yali ngambe kyaganye. Asi warayo nyo. Na rayo nyo. Warayo nyo abana babonye neso so abana babonye nezibode. Bana bambadde obubina mpaka kuwulira bubi. Bana bambala obubina munyiza kubanga lwaki mba mpulira njagala kugamba I can make it natural.
kino ekigonda n'ekikola nga eri nakyo era tukashepinga walioleka kabina nakasitifu bulungi nga katenza omuntu akanyamalibbate n'agamba kakulaba nali manyi okambala. Are you sure? Everyone tells me your that. Your figure is beyond perfect. Even after giving birth, they are telling me that. Figure your dummy, like figure 80. We do the body contouring, body trim, because the sub-back lifting tujikola. Ababereyo, yes, nyinzo banga na ina kakabina omuntu ayinza okunananga pasi naawe kyegwa ina kyakakabina ne bwoba ina akabina waliwo shape enyuma mu kabina waliwo shape enyuma ne tukushapinga and we kuba kuwumba but naturally nga tebakunyiga bulungi mushoke obanga tebakunyiga bulungi fe tubanyiga mbukulu katujja banyiga mbukulu mwikwana emibiri mujja gikola obuwato bujja kugwayo obubuto buveeko obubina busituke ate nga n'omubiri mulina size mwagala. So I am very sure everyone is asking themselves Rachi, Atelero Repi, Achaziza Pasi, Atebichi. I am here to break the good news. I am her brand ambassador. I can't wait to work with her. She's an amazing woman. Like tubade bampano for some time. Ngate tukola fena nenga manyiti no muntu mulungi era we am contacting anangamba rich kala tukole fena nyakamba passe bintu ebyombitia. I am being honest ngamba passe bintu ebyombitia abanayugana musaze okuyingira ebintu bine no mubaba abantu bintu byamwete bikola bichi. I was very honest with her by the way because she's my friend. Atinzero batoli mkwano gwange nkugamba amazima. If you've worked with me you know I am an honest person. A is A. So when I told her that nangamba njagala ompeyo omuntu omu nga ina skin embi njagala bere testimony nga ina skin embi omundeetere mukoleko bwatatereera lweto onkolera kati ne mugamba pasi ekisokera ddala nalaba ku reviews era reviews ezitugenda kuba nga tuziteekako ku YouTube yaffe bwe nalaba ku reviews nga ndaba reviews nungi kakati guess what nengamba pasi sigenda funa mu bantu bemmanyi abantu bayinza obutakikkiriza ne mugamba genda ku platforms zange za social media omuntu ngenda kubuza ekibuzo kigenda kubeera kimu asooka kyanukula mu comment section yagenda okuwangula eyo session ya facial ng'oyina embalabe oba ng'oyina kinnamafula ng'oyina obusundo oyina black spots dark spots oyina color itabalancing oli wa purple yellow green njagala obeera omu kwabo abagenda okusooka commentinga wajja akolera like location okusingira ddala okitegera keep tagging the pages on all my socials buli wemba postinze ekintu tag her naye okusinga kati wano tugenda kulonda ku YouTube omuntu agenda okusooka commentinga nga you want a facial session gwogenda okuba omujulizi w'abalala bwe tugenda selectinga ogenda kuba tetukumanyi tetukulabangako you simply a fan of Rapi. So I am giving it as an offer to my fans oje era bwe tukulonda we will make plans on how we will meet you then otandike session eyo ojo gwa omujulizi waffe agenda okujja ng'azeewulira ng'agamba nso ina bannange nina review gyendabe bannange n'empunga I know right kamama katerera kanyirira. She is so beautiful. You couldn't even recognize her beauty before. I know right. Bannange mbalabe pimples admire her beauty. Bannange mbalabe lekamba hulireko you people embalabe nga tonnazifuna naye bw'ozifuna otegeera nti nno bya ddala. So bwe ayina embalabe I am here to let you know mujje tukole ate mu congratulating ko bannange contract yange ye brand ambassador. I worked with the best. She's such a darling. She's such a sweet person. Yes, I've known Rapi mbadde nga mulaba naye n'okumulaba nasooka mwagala. I loved her from the word go. No matter what njagala omuntu asobola okugamba mbuno Rapi bannange avuma akola she is the realest person mwagako kimu. She's too real. She's too loving. Ali real ajita buli kimu akitanga bwe kiri but making sense. She is so sweet. She has a sweet heart. Kati monyeze
abatakumanyi be bayeza ginyiga naye abamumanyi. Surprising, you ask peace. Nena yasiba kyebwangambye. Nyenze wana hiyo kunkolako nangamba mbu awuli abantu bangi nnyo babera bamugamba yo rape mukwano gwo. I need to be yeraga. Nagamba you people have not met her, but she's the most kind person. So very kind, real. so she has a real. good heart. And I don't take these things for granted. You people who have met me and you believe I am that person. Real. Thank she you. is nice in person. She has a beautiful heart. I mean, she's beautiful in and out. I've been with her for some good time now, several years. Yeah. Kati moja mtuwagire banange badari. Please come and support us. I'll keep bringing. Yeah, njja kubeera nga nyongera okumubaleetera. Mugende ku social zim mulabe reviews ogenda okujja ng'omanyi exactly what you want. Get those numbers, call the numbers as much as you can. Disturb them, it is okay. As long as you're asking questions about skin, about res, bell, body trim, abagala okusala omubiri kati mumanyi muyinza okubuuza abayonsa bakugambye nti no waliwo akali special nga kakuyonsa, and then nga fena tuyonsa like kubanga toyonsa, it is okay now. Naye ali pregnant nenda. If you're pregnant, no, we don't recommend it. Wait until you give birth. But let me tell you, ekintu ekisinga stressing is body weight or body change when you give birth. You know they keep talking about postpartum depression. Naye ekintu ekisinga okuleta postpartum depression is how you change in your body, your face, everything. Nti omala okuzaala omwana onongo omwagala naye ng'owulira weekyaye, okitegeera, because you feel like tokyajja mu ngoye zo, owulira tokyanyuma, owulira abantu buli akuyita kagamba bannange ogeze, and people have that habit. Mama otaddeko omubiri, they forget that wakazaala oyonsa, tewali asooka kukirowoozamu. That is why we are here, to help you. Tewekyawa nze mugenda kuddamu okundaba ku TV very soon, by the way. Nga ntaddeko ebintu ndinzi. I know, right? Nga sifugika. Freezing procedure. I don't know if I'll give you some other simanyi tujja kujja kubanga manyi banene abanauganda obawa bingi kati nga tebirala tebakyabijjukira, naye kati good enough now they know us. And she is the brand ambassador. I am so humble. Beautiful, so humble, so real. So take her on and trust us. She has it all. Thank you, Mama. I'm so happy. It's my pleasure. I'm humbled you're here. I'm humbled. Yes. Bambi never clients bensanze, whenever sanyuka the clients bensanze. Thank you for coming. Thank you for having me. Thank you for loving me. Abanjagala mbagala batanjagala nange sibaga. Sina buddebu. Kati yenze lwaki nkwagala nga tonjagala. Tonjagala sikwagala. Naye bagambe baagale Reyes Bell Skin Care Clinic baagala. Ekyo tebalina kyakikolera ku lwansonga kiyamba bo. Manyi ffe tugenda beegayirira. Oba oyagala ng'olina ebizibu byo jangu. Oba toyagala jangu. Because tosobola kubeera ng'olina embalabe ng'olifaanana nga bw'oyagala. Tukubuulidde solution ng'oli awo era nga tugenda kujja era ojja kujja. Mujje bannange. Maama tunabeegayirira mpaka koma. Nga tuwongedde tunayogera birungi byokka. Olumu manyi empisa nninamu ntonoko. Simanyi kuwegayirira nnyo. Sobola mbeera wange. Abeera wuwe. Tusangibwa kwa Vema Shopping Center, level 2, room number S08. Bakyala, oba omwami ali eyo, bw'otuuka ku madaala wali, yambuka obudaala, onyo tambula otuuke makati g'ekizimbe waggulu ku level ey'okubiri, shop number S08. Ojala obupande bwa Reyes Bell Skin Care Clinic. Ekigambo kakibasumbu. Ekigambo ekyo baga ntole Reyes Bell. Reyes Bell. Badia. Bagendera ogenda tusanga mu comment section. Oba oluzungu lungi nnyo ekigambo bannange. Reyes Bell oba Bell. Mukisome Bell kati mukitegeere. RAREBELLE Skin Care Clinic. Reyes Bell Skin Care Clinic. Bana eno kana kagambo. Nakulaba mpita Rhea. Nanti ngasekambo no. Wanna go ekoza.
nze munange bampita kasimayire era kamanyi nze kasimayire wakaviirako oba onkuddeko wayo bambazikwagala. Yes, so they told me you have a rare character oseka every time nengamba simanje nakijja naye kutaata wenamala ekizuula kakati rare nengamba rare beauty ekyo kigambo bambi kya Lufaransa belle akawala akalungi belle mayinze nasoma French nga natafusa Olufaransa newakana nti siri bwakikakyo Olufaransa ndutafuta kakati I love so much French namwagala nnyo kuba namuyita nnyo so nengamba kankole sikyekola wamba baddiya okugoba agenda kusoboka omukozi ye bosi so bambi rare's bell kigambo kya Lufaransa rare akawala akalungi have that rare beauty have that rare treatment have that rare like results eziri rare zotajja kukkiriza nti mukisibiri nali ntedde nze client bange mbaga mukisibiri n'agamba wa byakiyaye mukwano it's rare as you hear the name but today like I'm working number ya my PA in case you want to advertise with me wokubira nana luzungu oluganda lumutawa just ekigambo wakigenze kale wokubira hanche badde tegeeza. So she's called Peace. She's my personal assistant and this is the number. It's 0702 676 881 Njidam 0702 676 881. Kindly do not call if you're disturbing. We are a bit busy, so call if it is business. If it's not business, please don't. Thank you so much.